ebikusanyusa. Ndeka. Bezange tozimanyi. Kuweesabisa nga tukuyiza ebikunyumira era ebikusanyusa. Kugoba ku Citrus n'emizannyo emirungi eminyuvu. Naye nkubuulire bino bye watumisizza bino ebitali mu magezi. Egikuyigiriza. Negikusomeseza nno ddala. Eno ye Home Theatre Uganda. Abaana beeka. Mafaranga pesa randi dola oyagala kuba bulungi oyagala kuvuga ennungi mwana uke mafaranga pesa randi dola kumajenju bateninabayo mumutima gwo waliwo eddoboozi erivaayo tosonguke otandike okukola manya osinga omuti okuna. Oye kulikayo Nvuddeyo ssebo nawe gye balekeeyo. kale gwe bw'otuuse ewaka tokyusiza ngoyo ze Ebisumuluzo mbadde ngamba gwa birina. pozi nasibyewo Ndaba okoze bambi. neera wagenda waggwa. Kindo giro kutirako ko wali mwezi engoye zo. Namba leno omulaba mukama n'amala amutuwamu omukisa agenda kubanga kufuna ssente abasinga basibalima namba ali muwanvu nozo okimanyi. Era yo yalina gye mpisa abantu batandise dda okusiga. Kakati mama tubaddeyo kasente leero. Mama ennaku zino tali bulungi ebyewaka n'obumanyi biriyo nagenze mmanyi naafunayo ekyegezi naye mama tali bulungi. Ate wansuubiza nti mama Kituufu mukwano nakusuubiza naye nange ntuuseyo ne binsobera. tugenda kukola tutya ate? Manyi nakumanya nga bw'omanyi nti kakati buli kimu kizibu ate manyi kankubula ekikulu naawe mbadde nafunyeyo omuntu ayinza okuba ng'ayinza okutuwalayo ku kasente naye ate nabadde namweggyeko ngaessuubi ndiina ku maama kuba engeri gye waŋŋamba nga luli bwekola waliwo yatuula twamuddiza akasente nga bwe nkugambye ensonyi wakituufu oba gwe bagenzi n'omugamba agagambo nedda mama nayogedde bulungi naye naye engeri bwensanze waka embeera eriyo nga kyo kituufu mama talina sente. tugenda kuyiira naye oba wamu waliyo obuzibuzi obuyinza okuba nga bulemesa omuntu okugagako Eki? kuba nze nkubula binsobedde bukyanga nkufuna ebintu Biki ebyo by'oyogera ssebo? ate nkugambye biki ebyo Ewaffe kiddemu mpulire sibeerangako mu mbeera gye ndimu nga bwonna kati ky'ogamba ekigamba kyekiri ekiro kitegeka tutegeera na by'oyogera musajja gwenze wantama kati biki ebyo by'oyogera kitutegeeza walaba maama wo kennyini agaana okukuwola okuwoza essente oli akimanyi nze bbaawo nze embeera naawe era akimanyi tuteterenkanya babiri nze naawe okuba nti nkuyimirizaawo naye n'agaana okuwola ssente bukyanga ojja wano siddangamu kufuna ssente mbeera mu kubonaabona buli kasente kati gweyagala ssente zaffe ze ziba zikuyimirizaawo famire si ssente zeewammwe ate kati kugambe nti bazimpadde okufuna bugagga buli kinkwatako kisiraana busiraana buli lunaku kinkwatako kisiraana gwe ssebo kyogamba nze alina ekisiraani oba maama taata kiki kyoyogera nze nkugambe bugambi nti omu wali ekizibu mbadde nkubuuza bubuuza kale nze kankubulire musajja gwe ebyo byotandise okwogera tugende waka nze nkugumula weetereeze nze sijja kubeera mu mbeera nawe gwe kennyini weetereeze biki byoyogere ate lwaki sibyogera ekisiraani kizala kubanga nze buli kaseera ondaba nze buli kaseera nsiba muneno nga ndi mu kupatikana nkolerera famire naye gwe omuntu gw'embeera naye nawe tolina nga talina mugaso yadde kati nze ogendewako okulwala ssente ne zisanga nga teziri omusango kale nsonyiwa omanyi olaba mulimu omuntu embeera weyinza okutuuka nekuleeteza okuba nti oyinza n'okwogera ebitajja ebitaliimu kale oba nze kizibu gy'oli nedda
ngenda kuviira. Anti mbadde nkugamba. Tiwaliwo embeera gyenza okutuukamu nobanga osobola okuba nga ngenda kuviira oba nze kizibu gy'oli. Anti nange kyenkugamba ndowooza ompulire. Owulira. Nze kankubulira embeera eno omuntu gy'alimu. Nze simanyi na kumanya Mukama era atusaasira. Nze nyina kyenzizaako ne kimbula. So tosena okugamba ewaffe embeera biki? Nsonyiwa. Tugende ewaka nsonyiwa. Batiraako biki. Tonyiga. Nange si embeera nti nno gyenyinza okuba nga njagala nti oba nti nyinza okuba nga nkugambye ebitaliimu. Kitegeera. Naye tonyiga. Tonyiga. Kitegeera. Tewali busi. Nsonyiwa. Kampuni saati yange nkugende. Mafaranga pesa randi dola oyagala okuba bulungi oyagala okuvuga ennungi mwana wuke mafaranga pesa randi dola kumatenju batemina bani Jeru yefene. Wasomye damori. Kye yatandika mulaba. Ati. Einengalo enchi. Mwenzo okumpako nentwalako ewaka. Ntwala. Olwedde omuyina. Ntamako wa deda. Manye naye omukazi wange alya nnyo. Ngali lubutoyi. Mukyogera mu basajja bano. Bwenzirayo. Yo. Dola ya mazzi. Fenne. Bakuluzi. Naka abatayingidde bulungi. Waliwo bamumpadde buwi. Mbadde nva obuluzi bagayizi ne bamumpa. Soose kulya ne tukyekola. Ndiko gwe kati. Konze kantwalireko omukyali wakanti embeera ogimanyi nyewa. Kirungi muganda wange naye sigimanyi nnyo gamba nti wannabye mmanyi. Nyinemu obuzibuzi bwe wakeeyo. Mukyala wange. Mukyala wo? Kale obuzibu bwa ssente. Kati mukyala wange namutumyeko kewaka ewa maama. Ewaabwe. Ewa maama we? Yes, yeah. Nazaalawo. Naye ate mulinamuko obuzibuzibu kubanga buli kintu kyengezaako okukola kyanga mufuna obimanyi ebyange. Luli nali nsobola okufisa enkola 50 olunaku n'enkola 50 bwenti omutwalo ne bukyanga mufuna kati sina kyenkola ki. Wali musajja mutetenkanya nkumanyi. Ndowooza omukazi ono yali ensiraani. Kubanze bamuŋŋamba buli musajja yalinga amwagalako ng'ebintu bye bifa nga bifa. Tegeeza bwe mufuna omumanyi. Si kyo kyali awo. Naye kakati nabadde nali nasawo ne ŋŋamba kamuwase nkole ki mbeere naye. Naye ndi mukusaba Mukama Katonda era Mukama ananyamba ne mukwatira mu nsobi emu mugoba. Nakati kyo kiri ewaka eyo kiri kibutisidde agatama kyonna kiri. Embeera ndi mukumbonyaabunya olaba sina kyakulya ndi mukuzunga naffe ne kati gwentwala. Ate naye omutwalirako. Anti gwe mutwalira alyeko. Yes, kati mbadde ŋŋamba okunyamba omukulire emitwalo emitwalo 5 ndikusobola ozikumyawo. Sina kyendiko. Kuba kakati waliwo muganda wange ali Kampala abadde yaŋŋambye nti basobola okunfunira omulimu ebweru. Kaakati emitwalo 5 si kizibu. Kitegeera ngenda kuyambisa emitwalo 5 mukama wange. Naye ojja kungumiikirizaamu si kati. Ozaagala kati kituufu. Osobola okulinamu essaawa nga 2 nze ku bbanka. Nve ku bbanka nende bwe zijja kuteeramu enamba y'essimu. Sirina simu. Tolina simu? Simu nabitunda. Muganda we kyotuuseeko nga kyokya. Nze mmanyi kyendiko. Kati bw'oba omanyiiwo ojja kunsanga waawo.
musawa ngeji baiza wetuuka waka oteekeyo bino ojasanga nange maliriza ku banka sigenda katuwaka anyina gyensookera wali kuba lyanganenge nenfunayo akatoke k'okufumbisa ewaka ndoke nyambuka ewaka ya kati bwe nvaayo togenda waka genda kati bwemala okufuna akatooke nga ndoka naye nga togenda waka kati nga mukazi ale yanzimbiridde otya osobola n'okuddayo nga tolinamu kasente sisobola mbeera gye ojja kuba bulungi ojja kuba bulungi musajja wattu kale ngenda kwangu wanzije tugende kale onsange kale atidde nkukanze sekanzira wabula mbadde wala babisenga atidde naye mbadde mayindi zange teziiyo eyo mbadde sikusubira kubanga oli eyo tulieko wano tulako wano tuli kamadi alidda yakiriddeyo emmanga naye ruddawo yali kuluza emmanga wansi eyo agenze yase n'amazzi nawe engambo mirembe wafuna emirembe egyo si mirembe naku gye nnyina wano akuba ye omwami kyateeka aba alina kunkimirako ku mazzi olusozi lunene ekyo tayite emirembe gira gikwa mirembe musajja kusanga omusajja abasajja b'ennaku zino nga tuli bazibuzibu kusanga omusajja akwetikira ekidiba ky'amazzi n'akijja ku kasozi keeyo wansi nga bwe manyiyo si mirembe musajja alisinga omanye ennaku gye nnyina wano kubisaana kale nakwogerako buno obudde kulaba muli mu kuzimba mumaliriza oba enju mwagiyingira dde nyumba twagiyingira naye ali kumpi tetunaba kutereezaawo wano butereeza naye ng'ennyumba yaffe twagiyingira mwagiyingira mwe muli mwetuli naye tetunaba wano kulongoosawo bulungi naye omanyi kati omanyi kipi ekiriwo soko gye nabye ndala okugamba soko gye twogerereyo ate ontwala wa gwe soko gye kyangu tuti jangu twogeremu kale kati naye twanguyeko katono kubanga oli ali kumpi tudda naye olumu kankubuulire njagala nkubuulire ekintu totando naawe sikolekee bajja kutusanga tuwinyize wali ugeze omulaba ng'akola ki njagala nkubuulire ki nze ndaba embeera eno obaolumu wamu abagyeteekamu ate ntya obeera otya n'omusajja ng'ono ng'abasajja baba balina ssente we tuli leka kutya njagala nkubuulire nakwagala dda natandika okulaba ng'okyasoma nempulira nga nkwegumbye nga mpulira omutima gwange gwonna nga buli otambula oti nga mpulira omutima gukuba 180 nga gukoonayo eri akalimi mu 9 kweri onjagala nandi mufumbo lwaki babba mu bifuluko naawe teka naawe bantandika ntya tubeere siriasi ekyamazima kiki owulira otya muli mpulira nga nange sikisuubira mbuno okuba mbuno njagala kakano kakanye omutima gunze nja kujja mwene embeera gy'olimu eno dda tunuulira wano wuuli otunuulire gwe gubatwala mu nnyingo gwe gubasindikirwa mumanya kuwokerera ssente ebintu ng'ebyo alinga ebitunulako newegomba tukiraba mukwana ate nno kituufu kyologedde nakubana kiki lwaki ategeera ogenda kumugamba nti n'omusajja omulala oba oliwo yankwanya kati lwaki akutegeera musajja musawo muganda nti agenda tutegeera mu bigali bye ogenda kumugamba nti jadi yankwanye musawo muganda nti alina ebigali agenda tutegeera kiki kakana
omutima gwo owulire nti wena oteredde ng'oli nange naye byoyogera bituufu. kwatawo ku mutima ya Rabbina. Nakugamba muzimu gwe alemera ku famire eno ogende ninnya Yesu kakana ofe ku famire eno omukazi ono aterere bulungi ne musajja we batuule baterere bazimbe galina bagule emmotoka akolere bizinesi mukazi gwe kitwale gamba nti kitwala mu linnya lya Yesu gamba nti kitwala mu linnya lya Yesu gamba nti mpulidde musumba la masikana ndobra sakara maraka maraka jara kama tedara takama gana muzimu gwe okumuzimu okubali kusumbwa omuzimu okubali kusumbwa musajja wo omuzimu okubali kubwakabya famire yonna omuzimu okubali kubali zokuzaala kigende mu linnya lya Yesu kigende mu linnya lya Yesu. Amina na Yesu kutegedde andi twayawukanye ng'oŋŋambye nti nogenze ku banka kati ntuuka wali omanyi oba wali okitegeddeko ndi musumba awedde emirimu gwe mmanyi juzi wono nina ne kyaki ekangulumira nga agenda eri mu kabanda lwakuba yakatandikako naye amaanyi ge nnina kati ntuuse wali mu kifo wena kugambye nenkulinda nendaba nga tojja nengamba kangende waka bwe musangayo njira mbasabireko nkuwe ne ssente z'obadde okozeho ki leka naawe kale mukwano kati genda ffene buno mbadde muleese kanzije genda oyagala kuŋŋamba byongamba ng'omukazi awulira mbadde sikimanyi kimanyi mbadde sikimanyi kati gwe byogere ng'omukazi awulira soli bansonyiwe taata munange bujonoonya nange wanyinza okusabira nfune Katonda ayinza okuba nga bwanyinza okunnyamba byonna obifunye naki tuŋŋamba nga kwaki oli musu omanyi kati nze famire yammwe mbamanyi ng'abantu erinnya lyange litunze nnyo litwendinze nnyo awo mukangulumira awo bwe batyo namagogo ab'omuna nsabye emizimu ngoba emizimu mandwa bisaanyi byonna negasakwatako beligamba Mukama Katonda akwe kyoyagala nze neewuunyisiza okubanga bulijjo oli musabi bwoti ndi w'amaanyi nebikalu olaba abasumba bebabyambala befa bambala bwe batyo kuba bayibuli etugamba Zabbuli 3:5 olusooka egamba nti naye nsaba kunsonyiwamu katono Mukama wange ow'ekitiibwa era nsonyiira ddala kuba ntuuseeyo ku banka ebyuma bikyankalanye biganye okumpa ssente ntuuse munda baliddize ate nga nina okulaba mangu nga ndaba ekikuli ekiri ku famire eno kyamaanyi nga nina okusabira Mukama Katonda akukwatireko naye omanye ekiriwo tugumiikirizeemu kuba kasita esaala gye nkusabidde esinga obukulu. buli kadde tubeerewo okusanyusa ndeka bezange tozimanyi tukuweesabeesa nga tukuyiza ebikunyumira era ebikusanyusa kugobako sikfesi n'emizannyo emirungi eminyuvu naye nkubuulire bino bye watumisizza bino ebitali mu magezi egikuyigiriza negikusomeseza nno ddala. Eno ye Home Theatre Uganda, abaana beeka.